Banamwe Full Figure ne Tamale Mirundi Junior lero bagenzeko ne basaba bago wagenze no sabako nenga bola bano batuse mu church batendereza ne bayimba ne bawulira ebigenda maso ne bawulira enjiri era ne batuko gendo kwa ku speeches abwe era nga Tamale yasoso kwogera Full Figure naye nayogera wabulanga mu bigambo bya Tamale agambye mbu yalose ko ku kintu kino era nga mu kiroto kye kyadde kimulaga nti agenda ko mu kifo ewali Katonda era yatuuseewo wabulanga ne Full Figure abaddeko ne byayogedde ebinyuma okuwulira byenjagala owulirize maasawo naye nga tenkujukiza nti this is Patricia's latest. Don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be receiving notifications whenever I upload new videos on my channel. Katulaba ate church bwetambudde leero. Bwatyo Tamale Mirundi azze okwogera nawa speech ye wabula mu speech agambye nti pastor ina wabadde abulira naberanga alaba taata we nga bamugalamiza maaso awe ekirala najjukiramu nti yafunye ekiro ekyabadde kiyise nga tannajja wano ku chaachi nga taata wamugamba nti ogenda kugenda mu kifo ekirimu amaanyi ga Katonda era ddala kituufu akituuseemu naye neyeebaza pastor era namugamba pastor nga tetunaba wano ogenda kunsabirako. Katuwulire Junior kyagamba. Because they never want us to come here today because most of the people have not managed to come. My name is Tamale Mirundi Junior. Pastor, thank you so much. There are things that you talk about. Bwatyo ate annyonnyodde abantu ebintu byasoma about psychology ayambako abantu abo abali obubi mentally nga mu mutwe toteredde kubanga ekintu ky'obulalu kino tekiri kubali abalulu bimanya bakanyuga amayinja waliwo n'omuntu nga just mulwadde bulwazi nti afunye ebizibu bingi ne bimutuuka ku mutwe. Agenze maaso n'agamba nti nkimanyi njogera nnyo abamu ne munneetamwa era nga yajjukira nti yakoma okujjako mu kyaki n'okwogera nga ali ne taata we omugenzi. Njagala mubeere nga mumwewulirirako. All of you, I honor you and I thank you. All of these people are our... I started a degree of psychology. Those want to get to run mine, those want to have conflict and everything. Those are the things I studied. Pastor talked about something about destiny. God wants to make me a voice of those people who want to talk so much and some of you get so mad at me. I asked you in the church when I was burying my father. My leader told me that you're going to pray. I didn't tell him how that I felt bad every time I go to church because I was over there. I was seeing my late dad just in front of me. But I thank God that you blessed all of us who are here. When I was coming here, I had a dream yesterday night. I had a dream my father telling me. You've taken a long time not going to church.
Tamale Junior bw'amaliriza okwogera bw'atyo ne Fufiga n'abakakazindaalo era n'abalamusaako ate n'abirako n'ekigambo kya reflectingako. You forgive me. I am not patient to go into the past. The man of God was preaching. He has talked about destiny. 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 The Bible says in Corinthians that God says in the book of 2 Samuel that God lifts from the dunghill, Pastor was preaching about destiny. He was talking about destiny. Have you understood something about destiny? Or you haven't? Some of us, we spend all the time in church. We don't even think about ourselves. We don't even think about that. Even the message or the word of the man of God. You don't even understand its value and even the power that it carries. By the time the man of God comes to the pulpit, he has already God created me very good. But I told you I'm a testimony. I have a reason when I'm watching a testimony. The reason I watch I'm going to tell why I'm a testimony. Instead of anything I'm a sumboa. Bwatyo Tamale ne Fufiga bwe babadde era nga bo bagenzeko ku church naye ng'ajjukira ne bateereddyo dda video endala gye ziri ku channel genda ate olabeko ez'abantu bano bombi era nga Tamale yasazedde eddiiro n'addira Alien Skin yazzeeyo. Naye nga nkujjukiza nti teweerabira kubanga usubscribinga, likinga n'okusharinga, tappinga notification bell obeere nga teofuna notifications buli lwe nteekayo video empya ku eno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.